Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kitegeeza tulina okulwana ennyo nammwe abagenda okusaka oba gye muli gye mwagenda okubba omunyago ogwo mugukozesa bulungi nga muguteekewa mmwe ku butaka musobole okuganyulwa nkiddamu ffenna gye tuli mu mayonga gye twagenda okukola twagenda kusaka oluganda otufu twagenda kunyaga kati buli muntu yenna alimu kunyaga gy'oli please kozesa obudde bw'olina obutono ng'enswa tennakyusa amaaso kuba wena ekyusa amaaso oyinza okifuuwa ng'okizza munda kikabadde akalowoozo kaaliro njagala genda ku kigulalo gikyaliro. Alright, mwenna abanyumirwa akanyumiro kana k'ekigulalo gimatumiddeko nnyo mwe bali kubeerako ate mwe bali kuba nti muwongerwa akanyumiro kano. Ekigulalo gikyaliro njagala kigende buli eri omuganda yenna nawe omusajja n'omukazi ali mu Buganda nga wagulamu n'owasiisiiramu era oyinamu obuvunaanyizibwa nawe njagala obeere ku kigulalo gikyaliro kino kubanga njagala kiva ku mukulumu ng'ali akatogo buli omu ategeera ensonga nga bwe nnino zizoogera bwe zirina okuba. Video ewedde gye nakola nembategeeza ensibuko y'ebizibu bya Buganda we byatandikira yava ku njogera abamu ze tutwala nti tuzitwala nga za kisaazisaazi naye ng'ebiseera ebisinga enjogera z'ekisaazisaazi abaazogedde abazitegeeza kitegeeza ki nja kutandika n'akagero kano akagamba nti baba babulira omwana waabwe ng'omunaku amatu okunkumula kitegeeza ki nti bw'owuliranga omuntu ng'ayisa ekigambo kyonna mu kamwa ng'olina w'otudde weetegereze nnyo ebigambo bino byayogedde bibadde bitegeeza ki era asinzidde ku ky'okubyogera kati buno obuvunaanyizibwa njagala bugende buli muntu yenna omuganda ali mu Buganda ensibuko y'ebizibu bya Buganda yatandika dda naye ng'Abaganda abaaliwo ng'ebigambo bino byeyogerwa Abaganda tebaafayo bbiwa matu na kumanya makulu gaabirimu ne kati ng'obuzibu bwetwolekedde bwe buzibu ennyini ntandise bwe nti okubajjukiza kuba kino nakyogeddeko naye njala kibajjukiza ndyoke ngende maaso. Mu mwaka gwa 1995 nga wakayita emyaka ebiri bweddu nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II amaze okutikibwa ku nnamulondo y'abajjajjaabe Naggalabi Buddo waayitawo emyaka ebiri Yoseri tibahabula otabasira mutano wakarekeza nsira etamuzesire ensanga bisibe bwatyo yatandika okuzza mpola mpola ebyo ebitaali bibi oba gavumenti ziri byali byawamba nga abiddiza Obuganda nenga yabaddiza ng'omuntu akuddiza ekyo nenga kyakinamu okukyagala era omwami ono yagamba nti ngenda kujja bakwase olubiri luno olw'Emmengo ndubaddize ekituufu ye olubiri bwe yajja n'alutuddiza yalutuddiza mu mwaka gwa 1995 naye yajja saa 12 ez'akawungeezi ebigambo byeyogera ebyo byenjagala okusooka mbayitiremu mubitegere bulungi mutegeere onsibuko n'obuzibu bwa Buganda buyimiridde essaawa zino. Yoseri bwe Yoseri tibahabula otabasira mutano wakarekezi bwe yimuka okwogera yagamba bw'ati yagamba nti kyali kive era kyabulabe nnyo omugenzi Milton Obote Ome Opeto yakola ensobi okulumba Obuganda naddala okulumba olubiri lw'Emmengo n'akozesa eryanyi ery'emmundu n'okuteeka oba okwolesa obwenyi bw'emmundu obwolekeza sa Edward Mutesa nti yakola ensobi yagamba nti waliwo emikwesese mingi nnyo oba emitendera mingi nnyo Obote gye yandiyiseemu okusaanyaawo Obuganda oba okulumba sa Edward Mutesa mu kiseera ekyo. Abaganda bonna abaaliwo ku mukolo baakuba engalo ne bagamba musajja ayogedde era baali basanyufu nnyo naye njagala kubuuza omuganda eyaliwo ku ssaawa eyo osobola omubuuza lwaki yakuba engalo kubanga bo baali bamanyi nti omusajja ono ali nabo era n'ebigambo bino yabyogeranga agamba nti anenya eyali mukamaawe okuba nti yakozesa obuyinza obusukkiridde okulumba olubiri naye nga tebaamanya nti omusajja ono ekyo yali ayogera yali akitegeeza. Kati njala tegeeza mwenda bannayuganda nga Geyawudemu mu Yoseri tibahabulwa bw'oyogera ekigambo kyonna ku mukolo gwonna oba akyogedde mulwadde oba mulamu aba akimiininga kubanga aba yakiwandiika dda we yakijja ng'era alina kiteeka we yalina okukiteeka nga bulijjo. Nzija mbagamba ne mbajjukiza nti Yoseri takola nsobi ali mu kitabo kya mukama we Milton Obote Ome Opeto kyali mu kukola okujjuliza n'okumaliza ebyo Obote byalina okukola nga naye ataddemu ebibi ebyo ng'ebikusifu byalina okukola. Lwakuba nti Abaganda basinga obungi mukyamuukirira nnyo ng'omuliro gw'essanja kubanga gububuuka olowooza nti emmere eyidde wano tugambira nti bbogobogo si muliro singa essanja lye lifumba.
kubanga omuddo gw'essanja oba omuliro gw'oluyiira bwe gukwata ogati wali kigenda kusigalawo kati kye kizibu ky'Abaganda kye tulina okusanyookirira okutali kwa buvunaanyizibwa ne tutamala kufumintiriza omuntu ono ekigambo kino kyafulumiza akifulumiza nga badde ategeeza ki Yoseeri mu 1995 nga tuddiza olubiri yagamba Abaganda bonna nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali abalangira n'abambejja abataka buli omu nga waali n'abagamba nti omugenzi Milton Obote Umeyopeto yakola ensobi okulumba olubiri lw'Emmengo ng'akozesa emmundu n'okukuba emmundu mu lubiri okujja okusaanyawo olubiri olwo yayina engeri nnyingi nnyo ez'okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda n'okulumba Muteesa dani okukozesa emmundu. Omwami ebigambo yabyogera ng'atuddiza olubiri ne message yali nti ye nga mukama we kye yakola yakivuumirira naye ye alina ekikye ekikusike kye yali agenda okukola kyali mu kukola essaawa zino. Njagala baddiza akatambi kano mukawulire bulungi nnyo ndyoke ŋŋende ku nsonga endala mukawulire bulungi nnyo. We shall crush those enemies as well. Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on Mukamwa. Now if you say, we shall crush. A meeting eyo yalimu bannayuganda basinga obungi nebonza n'abalimu n'abaali Baganda ne baseka ngono kyayogera akimiininga kambaddemu statement gyakola eno yagikola ne ngamba ddiza mu 1995 message yawandiika gye yayogera muwulira bulungi nnyo omwami ono. Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on Mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right. He will what? He will crush. Ajaba crushinga. Nga bakolanga emabega. Kati bwe bakolanga emabega. Bwe yajja mu 1995 nga tuddiza olubiri yagamba. Mukama we yaliko mukama Milton Obote yakola ensobi okulumba olubiri ng'akozesa amaanyi g'emmundu. Ye yalina enkola eyiye ng'eyiye. Era bwe yava mu kutuddiza olubiri olwo yatuza meeting ne bamugamba waki wayogedde ekigambo ekyo n'abagamba Abaganda tulina obbabuli ebigambo bino basanyuke naye nga tafirina enkola ensa yaffe. N'agamba ngenda kukozesa Abaganda bennyini okusaanyawo Buganda kyekigenda maaso buli kimu nakibannyonnyodde. Kino kye njagadde obbategeeza nti mulize nnyo statement z'abantu ze bakola eri Obuganda n'eri Uganda ebiseera ebisinga bano abasajja aba bakitegeeza. Awo nno sigenda kulwawo njagala genda nfundikire ekigulalogi kino ndyoke ŋŋende ku video entuufu eyandeese. Era njagala bagamba ng'Omuganda ali eyo ng'okyawuliriza ebigambo by'omuntu byonna by'ayogera ng'agamba nti ataasa Kabaka ate nga bye bali mu kakodyo k'okusaanya obwakabaka bwa Buganda mba nkusaasidde. Kati ekigulalogi kiwedde video entuufu etandise. Video entuufu ng'etandise ngenda tandika n'obubaka buno era muwulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala amannya gange nze Lumbuye Fred. Ndi musajja neddira mpindi jjajjange akulira oba jjajjaffe nattola mu mpindi oba akulira ekika ky'empindi ye Mutaka Mazige. Twagwiririddwa abaseddekezi bwe bazze ne basaalimbira ku kiggwa kyaffe ekikulu e Muyenje era tebalina kye balese nga kiyimiridde waggulu. Mujjukire ekika kyaffe ky'empindi bimu ku bika binnansangwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebadde birudde nga buweereza Obwakabaka bwa Buganda emyaka emitirivu naye nga wetwogera essaawa zino e Muyenje ewaffe mu Busiro teri kiriyo nga n'ennyumba yaffe eya jjajjaffe Mazige eyasooka Kitunguzi essaawa zino eri ku ddemwa. Jjajjaffe Kitunguzi ye Mazige eyasookera ddala era teyaziikibwa nga n'akabaake kabadde mu nju eyo nga weekali.
naye abaseddekezi bane bazze okusaanyaawo ekiggwa ky'empindi n'Akabaka ennyini baakatwaliddemu tetumanyi wa wekali. Kino nno kyakusoomoozebwa eri ebika byonna. Nze mbagamba nti ebika byonna babyetegekedde bisaanyaawo. Naye ng'ebikolwa bino ebigenderere bikolebwa mbasajja abali Emmengo. Nga mission yo ngalo baga nti mayiga bamwa mission ey'okusaanyaawo Buganda ng'asaanyaawo department ku department mutendera ku mutendera. Luli nali ku mboozi ez'abasajja abeddira engeye. Kati engeye yo nayo giri bali mu kusiita bigere. Kati kyatuuse kunze kamwa kwogera muzzukulu w'Amazige. Olwaliro abazzukulu b'Amazige bonna bayitiddwa emuyenje olwaliro ku ssaawa zibadde 5 ez'okumakya n'endowooza bayinza okuba nga bakuŋŋaanye okusala entotto okulaba nga batayasa ekifo kyaffe kino okula nti kiddizibwawo. So nno tukubira omulango okutakungula mwenna abazzukulu n'abaana abazaalibwa n'abazzukuliziddwa mu kika ky'empindi. Mwenna mwangweko tusobole okusalira wamu amagezi okulaba nti tuzaawo ennyumba ya jjajjaffe Kitunguzi oba Amazige yasooka. Nkubiriza omulango okutakungula mwenna ab'empindi abasibuka mu Buddu, abasibuka Essingo, Bulemeezi, abasibuka Ekyaggwe, abasibuka wonna w'oli ng'oli wa mpindi. Wepo ne masiga gano. Kamyuka emugula, Kamyuka Kawenyera, Wepo ne musiga ya jjajjaffe Embogga. Mwenna mutegeeze bazzukulu bammwe nti ku butaka wonna ffenna gye tusibuka obutaka abaseddekezi babusaanyizaawo dda era nga wetwogera tewali kyali kintu kyonna kiriwo. Ebintu bino tubyogera nga abasaaga naye ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Ngera nga twogerera ekigenda okuddako buli kika kigenda kusanga obuzibu mu ngeri yonna esoboka nga mu ngeri ng'eno ng'ebintu by'ebika bino byonna bisaanyiziddwawo. Eno y'enju omubadde jjajjaffe Nakinyuguzi Kitunguzi wabadde yaterekebwa yeeyo. Wetwogerera byonna eri ku ttaka nga n'akaba kennyini teri amanyi gye kali olw'ensonga bano bazze okusaanyaawo baasaanyiza buli kimu n'ennyumba ey'obutaka era ne bagisaanyaawo. Waawo abo bayite emuyenje mu busiro. Kambaddire mutegere bulungi mule bulungi nnyo. Teri TV, Teri radio station, kebere ya Bwakabaka egenda kulaga bintu bino kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo. Nkiddamu, Teri TV, kebere radio egenda kulaga bintu bino. Teri TV, kebere radio nga ya Uganda tegenda kulaga bintu bino kubanga omupango Museveni aguliramu emirundi 10 ku 10 ng'akozesa mayiga. Ngenda bazanyira bu video buno bonna obutegere bulungi nnyo ndyoke ngende ku program ya Ndesentu. Kekana Kabaka ffe akajjajja Kitunguzi kyewuunyisa naye nga ndi ku mbuga y'ekika ky'empindi ndowooza ekifaananyi ekituufu kati bazzukulu b'Amazige mwenna mumaze okukiraba. Nzama kitegedde. Awo nno wetuli essaawa zino okuba nti emuyenje mu busiro ewaffe gye tusibuka baasaanyizaawo. Naye kino ekiri atabala kyekigenda wala okujja ewantu wano wonna. Njala kubira omulanga mwenna bazzukulu b'Amazige abeddira empindi. Njala kukubiriza mwenna abaana n'abazzukulu abajjwa. Bw'omanyi nti akuzaala wa mpindi, bw'omanyi nti wazzukulizibwako ab'empindi. Wazala mbempindi kyekiseera tweyembekembe tusobole okuzaawo obutaka buno. Naye ekiri atabala kiri asigadde waka ngenda tegeeza abantu mwenna. Ebintu bino mutaasituka kwogera nsonga zino. Bagenda ssaanyawo Buganda mu mpola nga tewali muntu n'omu asobola kusituka kwogera. Kale mwenna bannayuganda n'Abaganda mbakubira omulago obutakungula naddala b'ekika ky'empindi era gye muli musituke mutaase obujjajjaffe olw'ensonga nti bwasaanyiziddwawo. Nandiyogedde nga ndi mukawufu nnyo olw'ekikolwa kino naye omulabe wo tomuwa chance kumulaga nti oli munyiivu wadde muntu oyinza okuba nga oyokya otokota naye tomuwa chance kumulaga nti oli munyiivu. Ebiseera bisinga bw'oyogerera nnyo mu bunyiivu okoleramu ensobi naye nga ebintu bino byonna tubira bigenda mu maaso naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka ekikutta obudde bwe kinaabuta mujja kwejjusa lwaki mwakola ebintu bino. Awo nno sigenda kulwawo njagala genda ku nsonga endala.
ensonga endala enkutte omubabiro njagala bavira ku ngali akatogo which ewedde nabategeeza nti wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Saalongo Mulengejja ne babbi banne okuli Kiyimba Freeman n'akakiiko akagamba nti kazza emmotoka ya Sir Edward Muteesa nabagamba akakiiko kano kakola envuyo mingi era emmotoka ya Sir Edward Muteesa origino yabbibwa n'etundibwa mu ggwanga erya Bungereza. Emmotoka gye baatuddiza Kicupuli eri origino baagitunda. Mayiga ne Kiyimba Freeman bwe baatwala emmotoka ya Sir Edward Muteesa baatwala emmotoka ey'ekika kya Rolls Royce Phantom 5 bazizza emmotoka ya Rolls Royce Silver Cloud gye bazizza ng'emmotoka eri origino yo kennyini baagitunze kuba nabagamba ensimbi ezibalirwamu bwe beekoleddwa za muwendo nnyo. Njagala balaga enjawulo wakati w'emmotoka eyo gye bazizza n'emmotoka entuufu eya Sir Edward Muteesa eyaliwo tulyoke tugende mu maaso mwetegereze bulungi nnyo kubanga ebintu bino. Eno ye mmotoka ya Sir Edward Muteesa mu kifaananyi ekiri modern ngera n'amafuta yali ganywera ku mukono ogwa ddyo. Ye mmotoka ya Sir Edward Muteesa origin mu kifaananyi ekiri modern kamaro ku jacket ali no kubanga eregecho. Ere mmotoka ya Sir Edward Muteesa origin mu kifaananyi ekiri current ekiri modernized nga mafuta ganywera ku kono ku ddyo. Kamba kubanja arasoka ku mmotoka eyo ndyoke ngende bulungi nnyo mutegeere. Eno ye mmotoka gye baatuleetedde eyo ye mmotoka gye baleese Kicupuli mugira bulungi nnyo kino Kicupuli kye baleese nga n'amafuta gaayo tanka eri ku kono yala balaga bulungi mutegeere enjawulo wakati w'emmotoka zino. Eno emmotoka eyatuddizibwa era ndoza ne tanka mugiraba tanka eri ku ddyo awo nga bagisitula tanka eri ku ddyo ye mmotoka origino gye baatwala origino tanka eri ku ddyo ey'Amayiga gye yaleese kati wane wali enjawulo ku bifaananyi bino ebibiri njala byetegereze bulungi nnyo. Eyo ye mmotoka waggulu origino Mayiga gye yatwala, eno ye mmotoka wansi Mayiga gye yakomezzaawo nga ne tanka yennyini emmotoka eri gye muno waggulu enkadde ye mmotoka origino nga tanka eri ku ddyo, eno y'Amayiga tanka eri ku kkono. Endabirwamu ndowooza muziraba mulabe endabirwamu ezo, endabirwamu eno Linda kombalage wana endabirwamu mugiraba Lindako endabirwamu ya feke mukalaba katono nnyo eri origino endabirwamu yayo nene tanka eri ku kono tanka yeno tanka eri ku ddyo eya Sir Edward Muteesa origino gye baatwala eno feke tanka eri ku kono. Kati Mayiga nga nenda bugisimufungize twagala mulete emmotoka ya Sir Edward Muteesa gye mwatundidde Bungereza muzeeyo feke yammwe. Enfundikira y'emabega emmotoka eno mugiraba eri origin enfundikira yayo mugira bulungi engeri gye bagifundikira emabega kye tuyita bbutu y'emabega yeyo origino. Kati kambalage enfundikira ya mmotoka y'Amayiga eya Phantom gye yaleese mulyoke mukakase obubbi obuli emmengo nti bukuula n'ejjembe. Eno y'enfundikira y'emmotoka y'Amayiga ey'emabega gye yaleese Kicupuli y'enfundikira yayo mugiraba bbutu y'emabega. Kati njala balaga origino gye baatutte enfundikira yayo bwe yali mulyoke mutegereze bana abasajja babbi si babbi bawonya mpise kondi. Njala balaga origino mu kifaananyi ekiri modern kye muyinza okutegererako bwetu bweyina okubeera. Nozamula enjawulo wakati w'enfundikira y'emabega buutu z'emabega zitakwatagana. Amafuta ganywera ku ddyo buutu nfundikire bulungi nsobolokofu eno yabangaladde. Njagala balaga mutegeere bulungi nnyo byonna bulina mufune enjawulo y'ebintu bino mutegeere bulungi nnyo mulyoke mubanje Mayiga. Nabagambye ne chassis number nabagambye Mayiga lete chassis number y'emmotoka eyo nze nve ku internet. Emmotoka eri enkadde chassis number yayo nagibalaga yino kuba saagala bagikope bagende bagikolere mu kisenge. Chassis number agino origino wantu musobola giraba nenze njira yino Phantom 5 emmotoka za fuluma 27 Mayiga gye yaleese bagita Rolls Royce Silver Cloud gye baleese. Njala mulaba amataala gano wakati w'emmotoka zino eno y'origino bubifaananyi era ebirala. Kati mutunule duplicate y'Amayiga mutunule mulabe eyo duplicate y'Amayiga gye yaleese ndowooza mugira bulungi nnyo mugira bulungi nnyo. Kati Mayiga mukulu eno y'origino ndowooza mugira bweri weefaanana eyo y'origino gye baatunze batuleeteramu fake. Kati Mayiga
nga nenna bugisi mufungize mukomyewo emmotoka ya Sir Edward Muteesa ngendo okubira omulango gutakungula abenju ya Ssekabaka Edward Muteesa mbasaba mwenna abalangira n'abambejja kiri kitibwa kya Ssekabaka tukoya ababbi abali Mengo Obuganda babusaanyizaawo ebyafaayo babisanyizaawo emmotoka eyo ng'ekoleddwa nga okusaba okwali kutereddwamu ekolebwa oluvannyuma lw'emyaka 4 eri worth millioni 2 eza dola no eri worth millioni 2 eza pound ng'ekoleddwa after 4 years ng'eteredde bano olw'okuba nti balina omululu baginze emmotoka ne batuleetera fake ne balyoka baleeta bino kati ekyo sigenda kirwako njagadde ball lugero ndyoke ngende ku nsonga endala sigenda birwako njagadde bategeeza biki ebigenda maaso ndyoke ngende ku video endala nabagamba Mayiga Museveni bwe yagamba agenda sanya Obuganda ali akitegeeza eno video ebadde leero ekochi oba eyabaddeyo jjo ekochi ku mipiira gibaddeyo amasasi gavuze emboko yanyoose nga basazaamu omupiira gw'amasaza ogwabaddeyo nga bagamba nti Buganda teteekeddwa kuba nti esaalimbira ekochi nga guno mpango Mayiga tasobola kuvayo gwogera olw'ensonga akimanyi nti akolera Museveni baagala kochi yekutuleko nekyo sigenda kirwako ngenda ku kintu ekyandeese kyekiriwa ayogera omwamagamaga njagala okwebaza mwenna batandise okulaba ensonga zino mu ngeri ey'enjawulo era njagala okwebaza jjajjaffe omutaka David Waligo obubaka buno wabutuwadde bulungi nnyo era ensi yabutegedde omanyi bagamba nti ayogera omwamagamaga yagambye bw'ati okujjukiza abazzukulu tusabire nnyo Saabataka Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda kitugwanidde bulijjo omusaala zaffe essaala ez'enkya essaala ez'emisana essaala ez'akawungeezi tusabire nnyinimu namuswa Katonda omulungi ow'ekisa atubeere atuwundugweko emikisa gye baffe amukuumenga mu buli mbeera era kinkakatako okubajjukiza era okusamiranga ennyo bazzukulu bannammwe abakookera mu nkomyo bazzukulu bannammwe abakookera mu nkomyo obaolyawo olw'ensonga ezitategerekeka bulungi nabo mbasse mu ssaala zammwe nabo mbasabirenga Mungu Allah subhanahu wa ta'ala awasubule engegere ezibasibidde mu mbuzi ekokka mwebale nnyo okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka awonyabe. Alright. Oyo ye yali omukulu w'abataka mu Bwakabaka bwa Buganda era be basajja abaali emwaŋŋuli Mayiga olwafuna obwakatikkiro n'abafuumula Emmengo kubanga yategeera nti bano bo basajja tajja kukwatagana nabo. Omutaka Waligo David yayogedde obubaka bwe n'agamba musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'alimu n'abagamba musabire nnyo abazzukulu ba Buganda abali mu makomera abaasibwa mu bintu ebitalina makulu mbasabire nnyo abali mu nkomyo kati bano basajja bandibadde bali Emmengo kubanga bo tebeerya ntama neno tuni omusajja ng'asirise ali mu kwebuzaabuza ng'afuka anaaba eno yeeyongerako security kati njala mutandikako olwaliro ajja kukkiriza nti ekyo kankireke kubanga nze mumanyi programu ezange siziyiwaamu ntungo njala sooka bazanyira ka video kano sooka ntwala omwami ono ku ssomero bulungi nnyo musomese olwaleero ka video kano yakwogera nga akinnambuka naye njagala musomesezaamu yagamba bw'ati waliwo omukwano gwange yankubira essimu kati Kabaka tumulabye nti tali mu mbeera za bujo nti kitaawo
kubanga mukwano gwange oyo kitaawa mulwadde namugaa nti kitaawo gwe talwala kitaawo bwalwala kiki Kabaka ye kitaffe mu Buganda naye muntu Kabaka ye kitaffe mu Buganda era twamuwa erinnya lya kitaffe naye muntu wadde ye kitaffe naye muntu ali wanjawulo Kabaka ali mu kifo kya njawulo okuva ku kitange ne kitaawo ndowooza olw'obuvunaanyizibwa bwe nga Kabaka naye muntu asobola okulwala kyekisooka ekyokubiri Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwati bw'omu Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi ekyokusatu Kabaka alina baganda be abawerako Kabaka alina abaami be nze mbakulira Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu kati abo bonna tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka agenda seka Nowa Mawaggali agenda seka atudde Gulama agenda seka yamanye eddagala ery'okujjanjaba Kabaka agenda seka Nowa Mawaggali obuseko bw'abasezi ye yamanye obwetaavu okujjanjaba Kabaka agenda seka obuseko bw'abasezi Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi abaana ba Kabaka tebamanyi baganda ba Kabaka tebamanyi mikwano gya Kabaka egy'obuntu tegimanyi naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu omanye essaawa zino abantu batula ku bufoomu awo bava mu nnimiro n'ajjayo simuseereza nze eddagala ndimanyi bamutwale mu ddwaliro mu Amerika tugende tusonde ssente obuseko bw'abasezi kati omanyi ebirwa byerabirwa n'amala okuseka obuseko bw'abasezi kati waliwo omanyi zikusooka ne zitakuva nnyuma zikusooka ne zitakuvaawa zikusooka ne zitakuva nnyuma kati mukulu ngenda kutandika kwotegeere ekifaananyi kino kijjukira bulungi Wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga simanyi bakinalabika bulungi omumbejje omulaba omwami yali yakafuna obwakatikkiro omumbejje yategeerawo nti guno baleese musota omumbejje oyo ye mumbejja Nalinnya Tajuba Kyamulabi omumbejja Nalinnya Tajuba Kyamulabi yalabirawo Charles Peter Mayiga Wasanya Kaloli Salonga Mulengejja nti musota era yamuviira mu luyi era omutanda mulaba empologoma yakwata mwanyina waayo n'emuzza ebbali kubanga ali agenda kukuba Mayiga amalemu n'eddalu oyo omumbejja ye yamulabirawo n'agamba nti guno musota yamuwujja oluyi Ssaabasajja Kabaka yataasa ekifaananyi ekyo mwenna mukimanyi ku intaneti Mayiga omumbejja Nalinnya Tajuba Kyamulabi ye yamuwujja oluyi Ssaabasajja Kabaka yataasa kubanga yakitegeererawo nti ono musajja musota kino ekifaananyi si kya leero yamulabira nti guno musota ezo enseko zaseka ez'ekifere ez'abasezi oyo omumbejja yamulabira nti guno musota era Ssaabasajja Kabaka yataasa ekifaananyi mukiraba kiri ku likodi nti abantu badde bamumanyi n'asalawo abagobe tutandise njagala otule okwata olupapula n'ekkalamu mala okusomesa omusajja ono omanyi yalowooza nti yasinga okutegeera naye ng'ate okutegeera ebiseera ebisinga magezi gaba ga mutwe so si mugejjo ntandise bwenti mwenna mumakimanyi bulungi nnyo abasoma ebyafaayo n'abagoberera enfuga ey'obwakabaka mu nsi yonna nti obwakabaka buno bwabeerangamu entalo z'amaanyi nnyo n'abalaba sinema ez'enjawulo mulaba sinema ez'obwakabaka nga abooluganda balwanagana okufuna obuyinza okufuga era ne mubaka bwa Bungereza kyalingayo okutuuka bwe baatuuka ne bakisengejja bulungi ne bakitereka bulungi nnyo kino kyefaananyizaako nammwe bannansi abalina famire ng'abaana b'obulenzi balwanira obusika era kino omwava eŋŋombe egamba nti toyogeranga musika nga baana bawulira kubanga bajja kufuna ensaalo basobole okutuusa obulabe ku musika gw'oboyogedde kino nammwe mufamireza mukibeerayo kulwanira obusika so ne bwakabaka obw'enjawulo mu nsi yonna abaana ab'obulenzi beekobananga ne bannyinaabwe ne basaanyaawo bakitaabwe oba okusaanyaawo abasika bassekabaka oba bakabaka bebayogeranga nti ono yagenda okunsikira mu kino nno kyeyolekera mu bwakabaka bw'Obuganda emirundi ebiri njagala muwa obuvo n'obuddo
musimire mutegeeze ngenda musomesa ebigo byayogera lekera okubuzabuza Baganda. Ekisooka ngenda kuzo mwezi 30 omwezi guno gwennyini ye weekend ejja. Mwenna bana Uganda Abaganda n'abagaliza Obuganda bagaliza Ssaabasajja Kabaka agenda jjanjabwe. Muyina okwekalakasa mu kibuga mu busaza lya Boston mujja kusinkana Waltham esawa zijja kubeera 5 mpaka sawa 12 olukusala abaweereddwa abakyala abazaana abasajja ba Kabaka mwenna mutegeezebwa nti ngenda kuzo mwezi 3 omwezi guno mu saza lya Boston mu katundu ke bayita Waltham. Please mugende mbungi mulwande obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga betabulwandire engombe eri egamba nti wetuligwa Ssaabasajja Kabaka waligwa tuba tetwolesezza ekyo kitubadde tuwaananga n'okwogera. So mbakubiriza mwenna omulango batukola mwenna Bannayuganda bali mu America ngenda kuzo mwezi 3 omwezi ogw'omusanvu mu ssaza lya Boston Bannayuganda bonna mukulumuka okuva buli ssaza lyonna mujje mulango butali bwenkanya Ssaabasajja agenda afune obujjanjabi. Awo mbadde mpita obuyitizi nga kalamunadde nkerabidde munnange ebyafaayo biddiringana naye ate mu Bwakabaka buno njagala kusomesa omukulu ono yeeyita omusajja Omuganda. Mayiganda baga musajja Munyarwanda awedde emirimu ataliko kubuuza lwakuba nti yeekazanga afukaana aba nabagamba omusajja gwe bayita omunyadde omukazi omunyamukwekazi atalina amukwatira nsawo wetwogere kamuzze mu byafaayo. Ssekabaka Mawanda abamumanyi mumanyi bulungi nnyo yakisa omukono naye ng'ekyamukikisa omukono mwanyina ye kennyini Omumbejja Ndege yeekobaana n'abo abaali baagala okutwala obuyinza ne basaanyawo Ssekabaka Mawanda. Mumpulira bulungi Ssekabaka Mawanda yasaanyizibwawo mwanyina Omumbejja Ndege nga balwanira ebitiibwa okutwala obuyinza. Ekintu ekirala kyagwawo era mu Bwakabaka bwa Buganda Ssekabaka Kagulu Buteekyereke oba Ssekabaka Kagulu Buteekyereke yennyini naye yattibwa mwanyina eyeekobaana n'abo abamu abali mu lyo olulangira ne bakola entotto oba ne bakola enkolagana yonna gye baakola ne basaanyaawo Ssekabaka Kagulu Buteekyereke. Omumbejja ono ye Mumbejja Batenga. Kati bubanga owulidde abambejja bano beekobaana ne batta oba ne baviirako okusinako ba Ssekabaka bano ababiri kitegeeza nti waliwo ensonga eyaviirako abataka ba Buganda okutuula ne basala entotto ng'obudde bukyali okujja abalangira abambejja abooluganda abako n'ab'emikwano omuli n'abazaana ba Kabaka oba Ssekabaka ne babajja mu mbeera nti Ssaabasajja bw'abanga ali ku Nnamulondo afunamu obukosefu teri Mumbejja teri mulangira teri muzaana we teri muntu yenna alina musemberera okujjako bo ng'abataka abaasengeka ensonga zino baziteekawo okulaba nti balambulula ensonga zino ne bagamba no. Bano bonna be basomedde wano okusinziira ku bikolwa ebyaliwo bye byaviirako okukyusa okuvaako kukyusa ebintu byonna ne baga nti abataka bano bagenda obamenyera be bavunaanyizibwa nti singa Ssaabasajja Kabaka afuna obukosefu be bavunaanyizibwa ku nsonga za Kabaka yenna abaali mu buyinza ebiseera ebyo. Kubanga bano bakozesa omukisa nga Omumbejja Batenga Ssekabaka Kagulu Buteekyereke yali mugonvu Omumbejja Batenga neyekobaana ne bannyina n'abantu abalala mu lyo olulangira ne basaanyaawo Kabaka ono era bw'atyo n'aseerera. Ne Ssekabaka Mawanda esseerinnya bw'atyo naye mwanyina Ndege bwe yeekobaana n'abali mu lyo olulangira era ne basaanyaawo Ssekabaka oyo. Abataka baatulwa ne bakiserera mangu amagezi ne bagamba nti ekimala tugenda kukola ekintu kyonna ekisoboka okugyawo ensobi eno nti aboolulula nga balwanira nnyo obuyinza katukyuse ekintu kino tukizze mu bataka era abataka ne babanga baweebwa obuvunaanyizibwa okuba nti be bakola kukosebwa kwa Kabaka konna era bw'abanga alina okujjanjabibwa. Omwami ono mu katambi kali agambye nti Nuwa Mawaggali atudde Gulama Kafoomu ayogera ensonga zino ali ku ssimu seereza n'alagira abantu musonde ensimbi amanye eddagala lijjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Ndi musajja Muganda nga n'ekiggwa gye nsibuka wakisanjizaawo gwe mayiga naye nagambye sigenda kunyiiga ngenda kwogera ng'omuntu omulala
naye njala kutegeeza nakutegeeza mu katambi akawedde nti ekiramaza abakatoliki Namugongo n'abaprotestant waggulu eri kwe kuba nti basajja ba Kabaka bamuvaamu nga bo balaba nti waliwo omutonzi Kabaka asinga ku Kabaka gwe baweereza era ne bajeema bwe bajeema ne batwala ne battibwa Namugongo era ne mu kifula kya bulambuzi ngenda kuz'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga buli gye mugenda okubalambula kubanga mubasinza nti be batimira ku lw'eddiini kati nganze guwagamba nuwa mawagali njala kutegeeza nange nazalibwa nakuza omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga bulozo nakuza omwezi 3 ogw'omukaaga nkuza amazalibwa kuba banzaala kati walinga agamba nti nange nina omusaayi gwabo bajjajjaffe abafiira eddiini ku lwa Katonda kinjagadde okutegeeza kati ntandise okusomesa otegere bulungi nnyo nti ebigambo by'oyogera kigati wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza kati ngenda kusomesa tugenze kati mu bantu bonna benkumenyedde abo obuzibu obalingawo nga Bassekabaka bafuna obukosefu ab'olulyo olulangira bennyini beekubaana n'abazaana beekubaana n'abalangira n'abambejja okusaanyaawo Bassekabaka bali ku Namulondo ne baleeta bwe baagala abataka baatu ne bagamba no tugenda kweddiza obuyinza era mu nkiiko ezaatuulibwa zaasalawo nti abataka bano mu Bwakabaka bwa Buganda be bavunaanyizibwa ku kulabirira n'okujjanja Ssaabasajja Kabaka singa abafunye obukosefu ntandise bwenti abataka bano njagala tubeere bantu benkanya era abantu bakulu nga tetwawudde mu kiki na kufuna kasajja ku mutima Omutaka Kasujjulubinga ow'Olugave ono yavunaanyizibwa ku luleereetu n'okutambuza amawulire ogategeeza abataka bakola nabo emirimu gye bakakkalabya okulaba nti Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi n'okulabirwa bulungi naye mu kyangalubanga lwa miiri okuva mu mwaka gwa 2018-2019 Omutaka Kasujjulubinga talina waayogerera ku nsonga zino era tebalina bye bamutaikawo nakuba babagoba baavaawo tugenze ku Mutaka Kasujja ebusujja eno yo n'ekigwa bakisendawo ngere basenze ekyajjajjange Mazige Omutaka Kasujja ono yalonda ekifo empologoma ya Buganda weenajjanjabibwa ono Kasujja ebusujja ye wange ye tugenze ku Mutaka Kayiraga Ajuule ono ye Wambogo ono Omutaka Kayiraga Ajuule ono yavunaanyizibwa ku kisituliro oba ku ntambula yonna gye mwandigambye ekozesebwa mu kutambuza Ssaabasajja Kabaka nga mukosefu omutuusa wonna wayina okujjanjabibwa kubanga Kabaka tamala gasitulwa mu muntu yenna bw'abanga ali mu mbeera eyo ey'obukosefu ono ye Wambogo tugenze ku Mutaka Namuguzi Ssebuganda ono Namuguzi Ssebuganda ye Wampologoma naye temwena muwulirako wonna tugenze ku Mutaka Muteesaasira ono ye ono Namuguzi ye Wampologoma tugenze ku Mutaka Muteesaasira ono ye Wango ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'Abagirinya bonna abakola emikolo emikulu ku Mutanda bw'abanga mukosefu tugenze ku Mutaka Mutasingwa Omutaka Mutasingwa ono kibijjo bonna tolina bubawulirako mu bintu byonna bino Omutaka Mutasingwa ono ye Wambwa Omutaka Mutasingwa omugaso gwe yabeerawo ng'omulabirizi era okulaba embeera yonna nga bwetambula singa wabawo ekizibu kyonna yasooka okwabya ekyama ekyo ye gwe mulimu gwe ne tugenda ku Mutaka Mugema ono ye Wankima Omutaka Mugema ono toyina womuwulirako bamwogerako toyina womuwulirako bakola ki naye nga abataka bano bonna balina obuvunaanyizibwa kyenkanyi oba okusukkuluma ku bannaabwe okulaba nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bubeerawo kuno kwe kuli ne Omutaka Juma Kateebe wepo ne munne gwe bakola naye emirimu Omutaka Wampona naye bano abantu bonna tolina bawulirako nga mayiga aboogerako naye nkugambye abantu bali bonna bemmenye
okuva abambejja bali bakolagana okutta Bassekabaka mu Bwakabaka bwa Buganda mu Buganda obwennono omulangira yenna takkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka ez'obulwadde omumbejja yenna takkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka koza bulwadde omuzaana naye takkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka nga muluguza nga bulwadde kaabere mumbejja kaabere mukwano gwe kaabere wassanya kalo kyali Peter Mayiga gali mulegeje Saalongo toyina audacity wadde authority okwogera ku nsonga za Kabaka nti mulwadde benkusomedde waggulu wano be balina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera n'okulabya Ssaabasajja mpaka ng'afunyemu enjawulo naye abantu bano bonna baasuulibwa ebbali kati bwe mwawulira ka video kano ng'amenya abantu bano lwaki teboogera bo basirise nti Kabaka alina mikwano gye njala kabaddiramu manyi nze mbanyonnyola ne mbaleeta n'ebintu njala baddiramu wano akantu kano ng'akoogera muwulira n'enzinyonnyola gye mbanyonnyodde mulyoke mutegere nti omwami ono si Muganda n'ebintu by'akola tabitegeera bulungi nnyo kakabaddize bulungi ngubira essimu kati Kabaka tumulabye nti tali mu mbeera za bujulivu nti kitaawo kubanga mukwano wange oyo kitaawa mulwadde nemuga nti kitaawo gwe talwala kitaawo bw'alwala kiki Kabaka ye kitaffe mu Buganda naye muntu Kabaka ye kitaffe mu Buganda era twamuwa erinnya erya kitaffe naye muntu wadde ye kitaffe naye muntu ali wanjawulo Kabaka ali mu kifo kya njawulo okuva ku kitange ne kitaawo ndowooza olw'obuvunaanyizibwa bwe nga Kabaka naye muntu asobola okulwala kyekisooka ekyokubiri Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwatu atandise okole ayogera ebintu byatamanyi ku mutwe n'amagulu Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi eyo nsobi ekyokusatu Kabaka alina baganda be eyo nsobi abawerako Kabaka alina abaami be eyo nsobi nze mbakulira toli mwami Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu eyo nayo nsobi abo bonna tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka naye Nowa Mawaggali atudde Gulama wendi wane Gulama atudde namugongera eddagala ery'okujjanjaba Kabaka Nowa Mawaggali atudde Gulama ye yamanyi obwetaavu okujjanjaba Kabaka naye Katikkiro tamanyi Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi abaana ba Kabaka tebamanyi baganda ba Kabaka tebamanyi mikwano gya Kabaka egy'obuntu tegimanyi naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu omanye essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo bava mu nnimiro n'ajjayo simuseereza nze eddagala ndimanyi bamutwale mu ddwaliro mu Amerika tugende tusonde ssente naseka omanyi okuseka kyangu nnyo naye okuvunula ensoko za sese kyekikulu mu byonna kati nga bwe mbannyonnyodde nga bwe tusomye olwaleero ku njega eyagwawo ku Bassekabaka bano ababiri be mbannyonnyodde Ssekabaka Kagulubuteekyoreke ne Ssekabaka Mawanda Esserinnya buli kimu kyakyukira awo teri muntu yenna nga tali ku bataka bano bensomye akkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka zonna kaabere Charles Peter Mayiga wasaanya mu Bwakabaka bwa Buganda munono takkirizibwa kwogera wadde n'ekigambo n'eki alina kubeerawo ng'omuntu alina okunoonya obuuma obwetaagisibwa bano abataka nga bali mu kukola ensonga nga Kabaka mukosefu ye alina kusirika busirisi kyemugamba nti leeta kino kyalina okuleeta bw'agamba nti ye mutaka ng'akulira abataka ekyo nakyo kikyamu bw'agamba nti Kabaka alina bannyina mu buwangwa tebakkiriza kwogera bw'agamba nti Kabaka alina baganda be tebakkiriza kwogera bw'agamba nti bazaana Kabaka omuzaana takkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka n'okumusemberera in fact n'abantu abalina okusemberera Kabaka bantu balala nnyo nga tebali mu lulyo lulangira kubanga eriyo abantu mu Bwakabaka nga bo wasiige balina kukola ku nsonga ezo kati nakiraba takimanyi nti bwe tuba tuzze mu nnono entuufu Mayiga ebintu byonna byokola byongera kunyiika mbeera ya Ssaabasajja Kabaka nga tolina kyogenda tugamba omuntu omutuufu alina okubeera ku lusegere lwa Kabaka nga yamulabirira era yamuwa n'eddagala
ye muwala embeerera omusiige gwe basiigira Kabaka nakubulwa yalina okubeerawo abeera mbeerera oyo avunaanyizibwa ku kuwa Kabaka eddagala n'okumanya bwalidde ne bwali na buli kimu. So siggwe nkiddamu so siggwe. Era toteekeddwa kwogera ku nsonga za Kabaka za bulwadde wadde n'obu. Abantu abalina obuvunaanyizibwa nga bwe bamenye bonna abagoba emmengo tekuli n'omu asobola kujja kwogera ku nsonga zino. Nga ngenda mu maaso. Ngenda kusaba jjajjaffe bano abataka nga mbasomye mwenna. Tugamba okugema kusinga okuwonya. Nsaba omutaka Kasujjulubinga. Jjajjaffe oveeyo oyise eddoboozi oba okola akatambi nga weetegula ng'obudde bukyali singa wabawo ekintu ekigwabwo. Bajja kubuuza mu buwangwa jjajjaffe Kasujjulubinga wali luddawa era wayogera ki mu mbeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu. Jjajjaffe Kasujjulubinga kano akantu bakakusaliremu weetangira obudde nga bukyali obuulire Obuganda kiki ekikulemesezza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ku mpologoma ya Buganda. Omutaka jjajjaffe Kasujja Obusujja nkusaba n'obuwombeefu nga nze muzzukulu wa Buganda otwale obuvunaanyizibwa mu buwangwa nga obubuli naawe oveeyo okole akatambi oba kaddoboozi oba kakifaananyi ekitambula ng'obuulira Abaganda ensonga ki ekulemesezza okujja okukola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuntu ow'ennono alina okukola obuvunaanyizibwa obwo. Ngenze ku jjajjaffe omutaka Kayiraga Ajuule ow'Embogo. Jjajjaffe Kayiraga Ajuule atudde emugulu mu Ssingo. Jjajja nkusaba n'obuwombeefu wonna wooli. Ffe bazzukulu ba Buganda twagala nnyo okubategeeza ensonga zino muzitegeere. Jjajja nkusaba olwatta ssebo nalumanya naye wakulawo ki nkusaba okwetangira ng'obudde bukyali nti empewo za Buganda bwe zinaagenda okukyusa ejjengo nga mulede mmaze okwetangira nga mmaze okulaga ensi nti kino ABCD twagezaako kikola naye ono n'ono yatulemesa kubanga mugenda kubeera mulina okuwembalirira singa ekintu kyonna singa ekiro ekiddugavu kikwata mu bbanga mu Buganda. Abataka b'ensaba okukola ekintu kino singa ekiro ekiddugavu kikwata Obuganda mulina okuddamu okutubuulira lwaki temwatukiza buvunaanyizibwa bwammwe. Okutiisibwasiisibwa kungi naye okugema kusinga okuwonya. Jjajjaffe nkusaba n'obuwombeefu Kayiraga Ajuule ow'Embogo oveeyo okola akatambi otegeeza Abaganda nti kino kyekiriwo ekiti tulemeddwa okukola ensonga zino kubanga tulina emizisiko ABCD. Tugenze ku mutaka jjajjaffe Namuguzi Ssebuganda. Jjajja ow'Empologoma nkusaba n'obuwombeefu nze muzzukulu wa munywanyiwo nakati nga takyalina kiggwa ng'ekiggwa ky'emuyenje baakimenye baakisaanyizaawo muzzukulu w'amazige. Nkusaba jjajjange Ssebuguzi Buganda naawe oveeyo mu kyekimu mu nkola y'emu okola akatambi ng'otegeeza Abaganda ng'obudde bukyali nti emirimu gyammwe gibalemeseddwa nga bwe nsabye nti ekire kuba tetusaba kire kukwata Buganda kyovula tukuba omulango kutakungula Ssaabasajja Kabaka agenda agijjanjabiwe oveeyo weetangire ng'obudde bukyali kubanga mu nnono mwe mulina okukola omulimu guno naye omusajja ali mu kuseka ng'akinnambuka ng'ayogera n'ebigambo byatamanyiiko nti Ssaabasajja Kabaka Kabere Nnaabagere katamvunaanyizibwa ku bulwadde bwadde bwogerako Kabere muwala we Kabere mutabani we Kabere mukwano we Kabere Mulangira Lungeja Mumbeja takkirizibwa kubikola kumukwatako nga muvunaanyizibwako bwe munaasirika mujja kuvunaanyizibwa kinene nnyo obutava kuwaayo kitangala kiraga Baganda nti kino kye kyatuukawo ne batulemesa okukola emirimu gyaffe. Ngenze mu maaso omutaka Muteesaasira jjajjaffe omutaka Muteesaasira ow'Engo naawe butyo bwe nkusaba oveeyo ng'omusajja omukulu eyasigibwa okuba nti okola ku nsonga zino naawe oveeyo obuulire Abaganda bazzukulu bategeere nti gwe ogugwo gwakulemesebwa okusinziira mu kkowe lino ffe tujja kutegeera. Omutaka Mutasingwa ono nga ye wa kika kyambwa. Jjajjaffe omutaka Mutasingwa nange nkusaba n'obuwombeefu oveeyo okole kyekimu kyensabye nti muveeyo mukole obutambi buno mutulage buzibu ki bwe musanze okuba nti Ssaabasajja Kabaka
alemesebwa okugenda okufuna obujjanjabi oba mu buwangwa kiki ekibalemesezza okukola ensonga zino nakyo mukibuulire ensi etegeere kubanga ono omusajja omunyarwanda ali emmengo eyeefudde nti amanyi buli kimu naye ng'ate ensobi yakolebwa omuteekawo nga katikkiro kubanga mbalaga n'ekifaananyi kiri ng'omumbejja oba omumbejja n'alinnya ng'amusaawa oluyi oba ng'amukuba oluyi ye yamutegeeramu nti guno musota oguli emmengo. Tugenze ku mutaka Mugema. Omutaka Mugema w'Enkima jjajjaffe ngenda kusaba mukowere erimu abataka banno bembasabye mwogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka muveeyo mwetangire ng'obudde bukyali kubanga okusirika ekiri atabala kye kiri anasigadde waka. Ensonga zino mujja kubuuza ebibuuzo bingi singa ekiro ekiddugavu kinaakwata Obuganda nga musirise. Omutaka Juma Kateebe. Abatamanyi omutaka Juma Kateebe kambanyonyolemu katono muleko mutegeere. Omutaka Juma Kateebe babatekkira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ku lunaku lw'omutikira batikkira bakabaka babiri. Batikkira Ssaabasajja Kabaka nga akiikirira abantu abalamu abali ebbere. Era ye Kabaka atwala ffenna. Naye Juma Kateebe ono ye Kabaka owookubiri gwe batikkako oba ye mulongo we ng'ono avunaanyizibwa ku mpewo zaffe zonna eza Buganda ez'abalangira n'abambejja muno mwe muli emizimu emisambwa amayembe n'abalongo byonna nga yavunaanyizibwa ku mpewo za Buganda zonna kati ye bamutikkira kwolwo olunaku omutikkira ne Ssaabasajja Kabaka nga ye yavunaanyizibwa ku nsonga zino zonna era oli ava noga nti Ssaabasajja Kabaka alina okugenda okusabira mu kyamu ono Juma Kateebe ne munne omutaka Wampona be bavunaanyizibwa ku kusamirira Kabaka n'okusamirira Obuganda teba muntu yenna addamu okukolebwa mu Ssaabasajja Kabaka agenda musaba okusamirira oba okusamirirwa no Kabaka munne gwe bamutikkira naye ku lunaku lwamutikkira ennaggalabi yakola ku nsonga zino. Abantu bali ku social media batambula boogera ebigambo Ssaabasajja Kabaka empewo ze zimuluma simanyi mulwadde wa siriimu simanyi mulwadde wa kibumba simanyi mulwadde wa nsigo simanyi alina kansa mwatandise n'ekiboozi kya kansa. Mwegendereze ebiruka bimutamanyi bimutwogera. Mwegendeze ebigambo mutamanyi. Ssaabasajja Kabaka tasamira asamirira musamirire naye balina omusamirira mayiga yabagobadde Mmengo tebamanyi wali Juma Kateebe tamanyi wali n'omutaka Wampona bana babiri bakwata ku nsonga z'okusamirira Ssaabasajja Kabaka ne ku mpewo za Buganda zonna bana balina empewo za Buganda wuuli eri omukyala Silivia Mukandooni eyayita Silivia Namutebi n'oli omusajja omulundi simanyi Kabona Jumba ne mukyala we oli omulala omulundi era bali mu mpewo za Buganda. Tuba tuli kuki tetuba tubagamba nti ensonga zino tulina ozibabulya muzitegeere bulungi nnyo olw'ensonga nti ababuzaabuza bangi abatasobola kujja bawa information eno. Nyenze ku nsonga endala esigenda girwako ndoza mugitegedde bulungi nnyo kati mayiga tovaayo noddamu n'olimba Baganda mbu simanyi Kabaka alina mikwano gye alina abaana be alina omukyala alina abalangira n'abambejja balina okwogera mu buwangwa tebalina bwe basobola kuyimirira ddala olunaku n'olwo naawe toteekeddwa kwogera ku nsonga za Buganda wadde ez'obulwadde bwa Kabaka wadde eki olina kusirika kunoonya buuma bana bataka be bakusabye okuteekamu okujjanjabisa Ssaabasajja Kabaka waali nakino njala kitegeeza Baganda mwenda muli. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga atambula ku mikutu y'enjawulo ku WhatsApp ku mawulire ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi obumala mu nju gyali oba mu kisaka mu lubiri gyali kino kya bulimba era tekiriyo teri muntu yenna ajjanjaba Ssaabasajja Kabaka we twogerera era taliyo obujjanjaba Ssaabasajja Kabaka alina bufuna mu Bagulumeero ne bino byatandise obatambulizaako mu Ssaabasajja Kabaka gyali mu lubiri afuna obujjanjabi tebuliyo nga ne mwannyina eyalina omulabirira mu kaseera mpawe kaga omusawo omukugu naye kennyini Mayiga yamugoba n'amusenza luti ng'ekikere tewali muntu yenna alabira Ssaabasajja ku nsonga z'obulamu bwe n'ezeddagala baagala afe kimugunyu nga n'obudde bukyali kubanga bayisa birina byebagala okuyisaawo ng'obudde bukyali. So nno bw'owulira ebigambo bino n'owulira ebigambo byenjogera bikwasa obusungu naye tolina kyakkola olina okubiwuliza bulungi kubanga nze ogwange ngukoze olw'ensonga nti abatajja kubimanya temujja kubimanya. Tugenze ku nsonga endala. Ekyo kya Peter Mayiga okulimba abantu nti Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi nakyo kikyamu kubanga obwo tebuliyo leka kulimba basajja ba Kabaka n'abazaana mu nsi yonna nti Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi kikyamu lekera okulimba abantu. Tukimanyi bulungi nnyo mwagala Ssaabasajja Kabaka afe mulete emboozi nti badde mulwadde wa kansa simanyi biki ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Gaba information endala.
minute please. Uninde mukatono. Charles Peter Mayiga bwamutaddeko nnyo pressure ku nsonga z'okutwala empologoma ejjanja bibweki yakoze yengo mukulu yagambye nti na okuta nti family yange eyinza okuteesibwako obulwadde obuvune. Omwami ono yakubidde mukama we amwongere security nga we twogera mu maka ge gakumibwa aba SFC 30 alina detach namba. Mayiga abasirikale bwasabye okukuuma maka ga aba SFC 30 nga badosi balina kubali botambula bakitegeezo nakyo okuuma nawe kyomanyi nti ekola kintu kikyamu. Otwogera nga Nalongo kenyini wasazeewo mu abasirikale nababa mukuuma ngoloza Nalongo bagenda mutuusaako obuzibu bwazalamu abalongo wegoloza gojja kumukweka ensonyi mutegeera. Omwami ono yazaala abalongo n'abakweka era avunaana abantu abaliranye Nalongo n'abali bakola ne Nalongo baga nti Nalongo yafulumye mawulire agalaga nti yazaala mu Peter Mayigamba abalongo ne bakikweka nga kyakyama n'enzije n'ekikuba ku mmeeza n'ekiteekayo. So makage ageerweza omwami ono ayinawo bamwongedde abasirikale 30 aba SFC ngojjekawo batambula nabo okumuprotectinga ne weebuuza kiki ekikufunisa abasirikale bano bonna okwekuuma ng'ate okimanyi nti oli musajja mutuufu. Awo nno sigenda kulwawo njala kumaliriza n'eggulire lino bulungi nnyo mulutegere bulungi nnyo. Bwe tubagamba nti ensi eri ku bikukujju twagala mutegere bulungi nnyo muleme kwebuzaabuza. Ntandise bwenti. Bwe tubaga nti ensi eri ku bikukujju muleme kwebuzaabuza. Ekiri mu State House Entebbe kitokota sekisaanikire. Era mwenna be nagamba ogenda okukuma ebyoto n'okusamira mwebali nnyo mwebalire ddala. Buli amanyi nti osobola okugenda okusamira okutula emizimu gya Museveni n'emisambwa genda okikole. Nga we twogera Museveni yabadde ayagala kutta omusawo owookubiri ow'Ebenini. Museveni yakatta omusawo omu gwe nabagamba oli nyina kigazi omukyalo mu Tanzania eyajja n'amuwa obuyinza n'amutta era n'amukoka mu kifo ekitanamanyika mu Uganda. Ziraddu 3 zeyakasematuka. Era mulundi guno gwe yakoze yabadde ayagala kuggyawo omusawo omulala ow'Ebenini eyamukolera emikolo gyonna nga badda mbanja obutitimbe. Kwe kumugamba nti sente z'omumanja jangu ozeekimire. Ng'ate omusawo onalabika oba awulira Oluganda oba yawulira mu information yange n'amugamba sigenda kujja era omusawo ono bamugamba ne Museveni ayagala kutta ye kennyini neyekeberera mu nsawo ze oba mu bibbo bye. N'amugamba tugeza n'olinnye Uganda nawe owedde nga tere ekituufu kiri nti yali amaze okulagira basajja be nti omusajja owalinyire Uganda bamuttirewo. Musajja olwo yabitegeera n'agamba sigenda kujja kuba ntegedde oyagala kunzita nenze naawe tujja kubaako tulabaani asooka okufa. Era nga twogera Museveni ali mu lutalo lukyamu wakati we n'abasajja abasawo ye kyakola kati mu musawo gwatta ayagala kufundikira nsonga zino. Abadde bawakana ti Museveni si mulogo. Ndoza mulaba kyabadde ayagala okukola omusajja we gwakoleresezza ebbanga Winnie Dolo. Winnie Dolo Chief Justice lwali tebuli busa wiiki eno gye tunamaliriza. Mu makaaga gasangibwayo waggulu baali bagenda mutego omulambo batekemu n'eddagala. Niyo olw'okuba nti oba yabadde alina security oba alina kamera Winnie Dolo yasobodde okutebuka omukyalo ono ate nga naye wa NRM yabadde aleese omulambo mu maka guziikamu ateekewo n'eddagala. Then oluvannyuma watewo akaseera mpawe kaaga basindike ba state operatives okujja okunoonya mu maka ga Winnie Dolo bamusanga waliwo omulambo bakwate kiwedde batwale bagambe nti yatta omuntu. Mwakolera Museveni mukitegedde bulungi. Mukoze kamanye ng'akoza n'owebba mukitegedde bulungi. Chief Justice Winnie Dolo video muganda ge patu yagizanye jjo ne ku mitimbagano yatambudde. Mujjukire akakodyo ke battiramu omugenzi Bishop Luwomo. Museveni kenyini ne babbi banne bibagenda ne batege mundu mu maka ga Bishop Luwomo ne bazizika mu compound. Ne basindika ate bambega ne bajja discovering mundu ezo. Ne bategeeza omugenzi Idi Amin Dada omusajja tumusanze ne mundu. Idi Amin Dada n'ayita omugenzi Luwomo mu office n'amugamba bangambe kino ebisi n'abagambe bisibimanyi. Era omusajja n'amutana agenda. Museveni bakola request ne basetting omusajja wa accident bamutta. Kati ekigambo kye kimu kibadde bagenda okukola Chief Justice Winnie Dolo. Bwe bamuleetedde omulambo baguzike mu compound ye batekemu n'ebyawongo waite ebbanga tono nnyo. Ate Museveni kenyini asindike bambegabe bagende mu maka ga Winnie Dolo baziikula omulambo bamukwata mugenti watta omuntu kalas
aba wedde nga taliko gwagenda kubuuza mwagule bulungi nnyo kati mmanyi omusajja gumudiringane wano omusajja gutugide mulogo alina n'edduguli kati wulira nembaga mubadde mwebuuza musajja mukulu Saamu Kahamba Kuteesa ali luddawa wulire ejjano wulire ebbaala nabagamba ekiri atabala kyekiri anasigadde waka bw'olaba empologoma ng'etandika okulya obwana bwayo manya nti kigigoba tekigirekera bulamu mubadde mwebuuza omusajja Saamu Kahamba Kuteesa yadda luddawa ne mwebuuza muwala we Shatizi Kuteesa ng'asirise ne mwebuuza omutunzi wa Bwolo the night dancer Audrey Lwaboga luddawa ng'asirise Museveni manyi kuno kwoli essaazi n'otudde Janet kwali Audrey kwali Shatizi kwali family ya Kuteesa gonde Kuteesa ayinza okuba kwali njala bategeeza Saamu Kahamba Kuteesa ali under house arrest Saamu Kuteesa Kahamba ali under house arrest enda weva kuki tulando kuwe Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale kyensire temzezede nsanga bisibe yakimanyira wonte mutabani wono mumba tutu muhoziraga teri agenda mukkiriza atenge emyaka gimubidda akatewero bana Uganda buli mujoli wandisugumbizanga akimezizo okomusana olw'ensonga tibana batubonyabonya emyaka gibaweddeko tibakina gye batugamba munnange Museveni olw'okuba nti musajja mugezi nnyo yeefula nti mugezi nnyo nenga ate musajja talina Windows ayiika yazza amama Mbabazi okumukolera emirimu gye egya wansi nga lona tutegeera amama Mbabazi ono yagamba Museveni nti omusajja Saamu Kuteesa olw'okuba nti yayina okufuga ko Uganda n'omummo buyinza alina ekinogo okugera tagenda kukkiriza mutabani w'okufuga era n'amuwa ebigambo ebikyamu amugamba nti omanyi amanyi Kyagulanyi gaalina ndi n'ensimbi ezidukanyiza kampeyini nti ye Saamu Kuteesa yali emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu era yafandize kampeyini zino zonna nga mu ngeri yonna baagala kujjako gavumenti yo n'omwana nga tagenda kufuga Museveni olwakiwulira n'asindika mujjukire oba myezi emeka nabagamba nti Saamu Kuteesa yegendereza ennyo baagala mutta mujjukira nga nkyogera nasooka baga nti Saamu Kuteesa baagala mutta kati bwe nagafulumya ne basikamukko kati bamutadde under house arrest ayogera ebintu bino amama Mbabazi yabigamba Museveni nti omusajja ono yali babigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okufandinga kampeyini zonna nga baagala kujjako kuba tebakkiriza mwana w'okufuga Museveni olwamugwa mu mutwe n'ategeeza Amajje gagende gateeke omwami ono under house arrest nga takkirizibwa kusinkana munnamawulire yenna takkiriza okwogera kintu kyonna n'okutuuka okugamba mukoddomi we Audrey Lwaboga obutasinkana TV kebe radio station okuba essimu okwogera ku kintu kyonna ekyakitaawe Saamu Kuteesa essimu za Audrey Lwaboga ziri monitored 24/7 ne bategeeza n'ebitongole by'amasimu muli MTN Airtel Mangolo byonna nti bawulira omuntu yenna ayitibwa Audrey Lwaboga eddoboozi liyisemba mu recording bawe mu 7 information biki byayogedde Lwaboga bamugana okwogera ku TV okwogera ku radio okuba essimu wadde okuwa amawulire gonna nti kitaawe ali under house arrest kati muwulire embaga nabagamba n'abasajja bajja kwerya nga tetuwadde tutina gwe tulwanyira wadde n'ogu ennaku zino wetwogera Audrey Lwaboga atunulanga akatulumba kagudde mu mwala abalaba firimu gye bayita Tears of the Sun mwalimu abaddugavu babiri abazanyire Bruce Willis firimu bagizanyira mu West Africa mwalimu omutwakavu n'omunyiikaavu kati Shatizi Kuteesa munyiikaavu Audrey Lwaboga omutwakavu olya mbabudde firimu bagiyita Tears of the Sun bagizanyira mu West Africa mu Cameroon ne Nigeria mwalimu abasajja babiri abaddugavu mwalimu munyiikaavu n'omutwakavu kati Shatizi Kuteesa munyiikaavu Audrey Lwaboga mutwakavu kyajjamanyi nti yakola ensobi okuwasa mu famire ya Museveni kubanga baliko bonna batujjutu yakimanya
kati ono omusajja gwe bayita amama mbabazi ye mulungi mu kukola propaganda blackmail n'okwagala okuttisa abantu kati ye yamugamba Museveni nti Kyagulanyi Mayiga alina gasaamu kuteesa and this was a mistake ng'abadde bazze bakola okusiga amanya g'abantu enziro y'ensonga lwaki kuteesa ali under house arrest ng'ali threat eri Museveni n'omwana we onaba mbabazi yayogera ebigambo bino kubanga yeegula okitegera nabagamba abagenda ku nsozi mu kuma ebyoto nabagamba basamira musamire kino mujja kitegeera nga mmaze okukituuka nga mukituuseeko kino kyembaga mujja kitegeera kati ono ye odoko lwabwogo naye mujjukire ne wiche benda bagati business y'ewolo yafa kitegeeza Museveni yagirina obegere business y'ewolo olatandise omutema kama tabi ni amulese mu government kubanga yalinga prime minister amulese mu government kati shati zimunyikaavu Odreke mutwakaavu kitawali under house arrest okitegeera bagenda kutandika okweya bati benyweze bekwate besuni feke tuwagala mukipinge on kubanga kimwagala kuvuga tekijja kutuuka nga bwindi kyagala kati ngenze konsongera nga nfundikira wotogerere sawa zino okusinzira ku information gyefunye okuva mu bitongole byonna kuba kati ndi ku ground noonya omusajja omusumaali exactly wali naye mpise mu bitongole byonna omuli Uganda Land Board omuli mu Register of Companies omuli malwaliro ag'enjawulo n'omuli mu bitongole byonna n'amakampuni ngenzo kizuula nti woyita mu Uganda Land Board ebyapa byonna ebiriko ebaddeko General Salim Saleh byateekebwa mu transfer byava mu Salim Saleh makampuni agasinga obungi gava dda mu Salim Saleh niga transferringibwa business esinga obungi bazitadde ku nyondo zitundibwa kitegeeza ki mukubire mukama mu ngalo ez'amaanyi okukolima kwammwe n'okunyiga kwammwe nabagambe ettabi eribuli naatera okukongokako ettabi eddene naatera okukongokako batya buti kuvaayo kwogera kituufu kalani yaffe twabayiga ennaku zino ekigere ebakijjawo tukissa webakijjawo tukizza n'ekyenjagala obbaga bannayuganda buli abadde amanyi nti Salimu Saleh yakubba ettaka Salimu Saleh yakuttira omuntu wo teeka ssente zo mu kabokisi wali so ndo botandikawo 10 kiteekewo oba otekawo lwataano luteekewo oba yakuttira muntu luteekewo kubanga olwotera okugula enkoko onywa ebbiya okuba embuutu kino nkikubulira nga nze nkyogera bano ebajja ekigere bakitu kanaku zino bateekawo katere ku nsonga za Salimu Saleh bataddewo katere kuba balina okusooka okunoonya ebuziizi yonna taka kiri yasookerako okugula ebintu ebiriruddawa buli kimu kyonna bagende okujjogama nti breaking news omuntu ono bwati guweddemu nga bamaze okuŋŋaanya buli kimu kyonna nga bamaze okiteeka balina okiteeka naye nga njalabaga buli muntu yenna yakosebwa nga yakosebwa omusajja omusumaali nkugamba tandika okusevinga ssente zo wali tandika okutegateeka ssente zo wali ez'okugula omucomo ez'okugula ekita ky'omwenge ez'okuteeka disiki wantu mugenda kuzina amazina mufe ekyo nkibagambye so kati temutega na bana basajja oneeka ennyina bagamba bamuwayalinga oli ye ono muhoziraga naye ali awo tabitegeera the reason as to why muhoziraga is quiet kubanga akimanyi oli yabadde menta Salimu Saleh yabadde menta ate nga abadde ne gavumenti eyiye ng'omuntu kati bali desperate mu struggle neyo ganti power struggle bali mu desperate nnyo tebamanyi kikiddako bali desperate tebamanyi kiddako bali desperate tebamanyi kiddako kubanga osobola okuba na buli kimu kyonna naye tosobola kuba na budde osobola okukola buli kimu naye tosobola kuba na budde osobola okuba na buli kimu ensimbi amayumba na buli kimu naye tosobola kuba na budde tozanyisa obudde mbawaddeko ku source gye nakakuŋŋaanya sofa
tereka sente za muzitereke mpola sonda 10 ezokunywa ndume ezokunywa simanyani mutegekao mutekesereza mwa mpola muzitegeke bale bavirayo gamanti kuba kati kye batumanyiko naffe tubabala batubala wana avirayo okumwebekira boke nyini nyo affe tubawaddeko preamble tubawaddeko ekibategeeza nti bo benyini twagala beyabizize ekintu tukyalababiza amawulire gaabwe naye nga nzijalabaga buli gwe yatuusako ekizibu yenna sonda sente gwe batuusako ekizibu kyonna sonda sente oyo kaseta avaawo reason being ono abadde ne 70% mukono gwa dynasty ono abadde n'amajje 60% aga UPDF nga gage agafandinga ono ettaka lya Uganda ng'eggwanga alinako ebitundu 45 ku buli 100 ettaka lya Uganda nga Uganda ali owninga 45%. Omo kitegeera kakibadde bulungi omusajja gwenjogerako sali musale mu government abadde azanya 70% politically yabadde agula buli politician yenna okuva ku chairman lo C1 chairman lo C2 chairman lo C3 ba kansala ba MOP ne ba politician nga yabateeka mu sente yenga je yabadde akola omulimu ogwo abadde alina amagye bitundu nkaga ku buli 10 nga yagafuga agage gabadde nga yagafandinga oyo yabadde asalawo nabane bagenda okubira ba minister part of it era ono ettaka lya Uganda lyonna alina 45% nga libadde liriye 45% nga ne budget ya Uganda esoma buli gw'omukaaga abeerako n'omutemo ogugwe ebitundu 25 ku buli 10 ku nsindizo mu omusolo nga inake ebitundu 25 ku sente ze basoma budget mu parliament wali nga inake ebitundu 25 ku buli 10 joyo nessa n'omugaji onyo kasoda owanyo akasigala takyasobola kanywa n'omugamba waye ekiwojjolo kikiraga ntai sisi ensinzibu ensi tumenyera bwerere n'otunulira abantu nga batta abantu batambula n'emmundu bakaalakaala bawamba abaana b'abandi nogati bana abasajja ensi tekungula tugikyalako bukyazako wayagivirwa n'enfudu z'emmengo zituuka ne zifa naye Museveni golowooza ogenda kutwalawo ensi eno n'okyunya abantu n'obatta oyina live example zikwetoolodde muto owuuli wali takyasobola kwogera kigambo kyenkyonna takyasobola kwogera kigambo kyonna naye n'otuula nogaa nti gundi mumutte gundi mukwate mujja kunoonya reconciliation nga is impossible. Museveni ojja kunoonya reconciliation nga no one is going to reconcile with you because you fail to understand nti Katonda akuwadde chance. Mayiga njagala kutegeeza kwoli kuno okulemeza Ssaabasajja Kabaka kutagenda kufuna bujjanja bikiyambaani fogwaffe tugukoze tumaze okumulisaako ettaala ekumuli municipalities ez'omu kisaawe Namboole oba mu kisaawe kya Manchester oba Madrid ezikubadde pya tukuta Katonda gogenda ganti simanyi Ssaabasajja Kabaka simanyi yaguddwa simanyi Amajje myaka ena Amajje yalimu omuntu tawona ate mbuwangwa omuntu wa mugonvu tumuleta mu public kuba gwe nyine gwo muwebula gwo muleta mu public nga mulwadde gwo muwebula siffe waffe tukuba mulango kutakungula Ssaabasajja Kabaka nkubulya Mayiga toyina kyogenda gamba muganda wadde no ate kati nkubulira bakulinze Bungereza Amajje bagaguze dda mu Walmart Amajje bagaguze dda mu Migros okimanyi kitegeeza Amajje bagaguze dda mu Walmart bagaguze dda mu Migros bagaguze dda gali mu maka g'abantu bakulinze lwaki banali kubira ku butida bakulinze Sweden bagaguze dda bakulinze Denmark bagaguze dda Ebungereza bagaguze dda yo mu America bambi ekyo kirungi okimanyi kusata ejja kigenda kutokotanga siku kisaani kide bakulinze ate ne season ozimai kasaba bawa payment mugende mu kafasi oli wa kubeji toida wogenda muvunaanira
situla Ssaabasajja Kabaka ngenda bugisimufungize afuluma agenda afuna obujjanjabi. Reason being, but politicians tebajjanjaba mu Uganda babajjanjaba bwe nyate Ssaabasajja Kabaka nnyini nsi n'omulemeza awo atudde ayebye ogenda tugamba kye mukulu ogenda bagamba kye Abaganda. Ogenda bagamba kye Abaganda emyaka ina ogenda bagamba ki nze nkubuuliriddewo omanyize byange mbyogera ng'omusezi agulesiya ngenda kulira ku bantu banga Amajje baagaguze dda nkulira supermarket mu baagaguze kata ne mulimu Abaganda bo nga baafa bagenze na kuzifaamu baga twagala Amajje agali outdated gegenziriza ojja gawunda nze nkulabudde ng'obudde bukyali bagenze ku faamu emayiwa abasajja abazungu balina zifaamu babera n'amagi agasekoko balina ag'embaata balina ag'enko kati balina agali outdated bagalina bagaguzida ngoye bagaguze ojja kifuwa ng'okizza munda ate lide ekigendo kati abataka batandise okusituka ono ye jjajjaffe Nakirembeka omulimu yakigadde kino kye ŋŋambye bajjajjaffe mwenna abataka jjajjaffe Waliggo Nakirembeka ye yakigadde tetuna kye tumubanja kankaddemu wano nkazanye mu kawulire ye yakigadde tetumubanja yeka video kali uddo simeke deletions ye jjajjaffe Waliggo David Nakirembeka yakigadde wano yagambye bwati yele tumbanja iki yakigadde okujjukiza abazzukulu tusabire nnyo Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Kitugwanidde bulijjo mu ssaala zaffe, essaala ez'enkya, essaala ez'emisana, essaala ez'akawungeezi, tusabire nnyinimu Namuswa Katonda obulungi ow'ekisa atubeere atuwundukweko emikisa ki baffe amukuumenga buli mbeera era kinkakatako okubajjukiza era okusamyanga ennyo bazzukulu bannammwe abakookera mu nkomyo bazzukulu bannammwe abakookera mu nkomyo obaolyawo olw'ensonga ezitategerekeka bulungi nabo basse mu ssaala zammwe. oyo y'omu ku basajja Mayiga bye yagobanga yakatuuka talya mu kigambo kye akyogera nga bwe kiri tayagala kumanya Mayiga n'abagoba tolina kyogera ate no fun enough Mayiga kankugambe abantu bonna bamanyi ne basirise basirise bonna bakula bati naye nkubuulira mu 7 kyakuseetinza okukola tola nti olina akedo olina molo olina biki Mayiga ojja kuddukira mwanda we yanezimu ng'ozirese bazzukulu bagenda banoonya ye mu 7 ng'agenze naawe nga ogenze ensi mugenda girekawo mwenna nga mukola ekikolwa kino ekyokusanya Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka nkubuulira tolina akedo yogenda genda nayo n'enju yerweza abantu bajja gikoonawo n'enju yerweza ekuwazza bajja gikoonawo n'ezaakedi bagenda zikoona kuba zonna location bazimanyi ozanyisa Omuganda okyawala banga abasiriza bataliiwo nkugamba ojja kifuwa ng'okizza munda Mukama bankubira takumira mpeera ibadde mbuli mulanga emmengo mbasabire lwomukyali wefeeko nja kudda ku mutimbagano naku lwonna lwe naabanjagadde okudda Mukama bankubira takumira mpeera bweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.